sigwe gusose ng'abasirikale ne poliisi nga bali ku biragiro ebitali mateeka nga bakola ebintu ebimenya amateeka. Ffe tugenda maaso nga tutambulira mu mateeka. So bwe banaagenda maaso nga bakola ebimenya amateeka era tujja kudiringa na buli kintu kye bakola nga bwe kijja. Kye bakola tujja kututuula nga tiimu ne tusalawo engeri gye turespondinga. Waliwo abaali empala. Empala. Awe gombala wali omugabo. Kakati ebyo bye bimu okubibadde wali ku kitebe kya NUP olunaku lwaleero. Police n'amagye ebiganye abawagizi kosa abakulembeze be NUP okugulawo ekitebe kyabwe olunaku lwaleero abyandibanga bizaddirenya. Bobi Wine awanda muliro ngenda kubanga amukuwa mu maaso awo era oyongere nawe kukakasa addala kiki Bobi Wine akyagezako kubanga ayisawo America akigambibwa nayo eyingidde mu lwensonga abamu ku bakulembeze baayo bibamu babadde abagenya bayite okulabanga ababeerawo mu kugulawo ekifo kino ekisangwa ali Makerere Kavule. Kale byonna ebirala njagala kubanga nkosaba byonna ngenda kubanga mbikuwa mu maaso era nkujjukiza tulokalire sagala kubanga wano wendaga osuwa olw'ensonga bino bikulu nnyo. America kigambibwa ebiyingiddemu naye twafunye amawulire anti bo tebanaba kutegeeza omuduumizi wa poliisi ku mukolo guno. Ate n'ekirala tebanaba kutuukirira aba security balabe engeri bayinza okukwatagana mu lunaku olwo. Kati n'olwekyo bade tusaba anti National Unity Party Platform bakwatagane n'ekitongole ekyabakumaddembe balabe ngeri gye bayinza okutambuzamu omulimu gwa okutongoza offices zaabwe nga tebanaba kukwatagana ne security tebagenda mu maaso n'enteekateeka y'okugulawo ki office enkya. Offices enkya tebagenda mu maaso n'okugulawo ki offices enkya nga tebanaba kukola ki okukwatagana neki n'ekitongole oba abakumaddembe. Kati awo kiraga anti enkya tewali okugulawo offices. Video njina maaso awo njagala otuule okalire osobole okubanga naawe weerabirako abakulembeze n'abantu ab'enjawulo ambassador ababadde bagenda okubanga beeyiwa mu kifo kino. Bonna Bobi Wine agambye balina enteekateeka ze bateekateeka era nga maaso awo Bobi Wine agenda kubanga abeeyogera yekenyini. Kakati njagala kusaba video eno sooka ogimpeereka like esobole okweyongera olw'ensonga buli w'ogirayikinga ejja kweyongerayo etuukire ddala akoyo omuntu yeetaze information eno. Kakati nja kujjukiza tutambula ne Haji Miti okulaba nga ensonga zino ziri zituukawo nali gy'osinzira okuba nga otulaba ye yasazeewo okubanga ye akusomereddwa ate obulamu busobole okubanga butereera ddala. Kakati awo wennyini ne nkujjukiza ne Wanda Jazais zino nno zivira ddala wali e UK agwe wenna alina ttiimu gy'owagira ng'oyagala okubanga ofuna empeereza y'akabi ofuna omujoozi ogwo guli original. Kakati bano bo baŋŋambye abantu bagambe abo basobole okubanga bajja beeyune ekisibo olw'ensonga tugenda mu Christmas oba festive season asonga kaseera osobole okubanga onekaanekana mu mujoozi gwo ate nga nkujjukiza nti guvira ddala wali e UK. Njala tugende mu zino ensonga. Olunaku lwaleero Bobi Wine akozesa abawagizi ba NUP n'abakulembeze babadde supposed okulaba nga beeyiwa wali Makerere Kavule okusobola okulaba nga bagulawo ekitebe kyabwe kibadde bazimbidde ddala okumala ebbanga. Nja kubajjukiza nti ekibiina kino kirina emyaka 3 gyokka bukyanga bajja bagezeeko kubanga bakwasaganya ensonga zino ddala ez'ebyobufuzi wabula nga olunaku olwaleero tubadde tugezaako okulaba nga tugoberera ensonga zino zigenda kutambula zitya naye nga tugenza okutuukawo wali ku kitebe nga poliisi n'amagye byeyidda nga tera tebakkirizaawo ddala omuntu yenna agezaako kubanga agumbawo. Ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba embeera bwete bwetambudde okulaba nga at least omuntu teyasaana kubanga yenyigira wali mu mikolo egyabadde supposed okuba nga gibeera wabula nga Bobi Wine akawaŋŋamudde agambye okufaana obutanyagwa olunaku olw'enkya ku ssaawa 5 ffe tujja kubeerawo wano okulaba nga tukutuusaako byonna abantu ab'enjawulo naye kennyini bagenda wali ku kitebe ekikulu ekya NUP ekipya bagezeeko okulaba nga ekifo kino bakigulawo. Bagamba nti bo bali mu mateeka okulaba nga ensonga zino bazikwasaganya era tewali ateeka lye baba bamenye singa baba bavuddeyo ne basobola okubanga ekitebe kyabwe bakigulawo officially. Kakati enteekateeka ezo zonna atuwera kubanga tuzikwa n'essaawa eno njagala nkuwa His Excellency Bobi Wine
mukulembeze wa NUP National Unity Platform ayina ensonga zayogedde olunaku lwa leero wabadde ayogerako eri abamawulire era nga ayina n'ensonga zaagala okuba nga ayisizaawo ku bannayuganda. Kakati kamukulekereyo nkulekere n'embeera nga bwe badde wali ku kitebe kya NUP. If Patrol continues the same thing tomorrow, what are you going to do? And also, last time was your place, the time they blocked you, you talked about moving across different parts of the country that you keep moving a certain move. Are you still going to move forward with the opening up offices and campaigning for the party or you stop halfway? Thank you very much. Today we focused on the opening of the headquarters, and on the opening we were meant to give you further information about all the details you asked. But about what we will do when they continue their illegal behavior, we'll tell you that we shall deal with every scenario as it comes. Thank you. Webale nnyo. No, I'm just kidding. I just like to create a light moment every once in a while. Yeah, emirundi mingi nnyo abasirikale ne poliisi baadde bakola ebintu bingi ebitali mateeka. Otubuuziza ki kye tugenda okukola singa n'enkya bajja ne bakola ebintu ebyo nga bye bakoze leero ebitali mateeka. Si gwe gusoose ng'abasirikale ne poliisi nga bali ku biragiro ebitali mateeka nga bakola ebintu ebimenya amateeka. Ffe tugenda maaso nga tutambulira mu mateeka. So bwe banaagenda maaso nga bakola ebimenya amateeka era tujja kudiringa na buli kintu kye bakola nga bwe kijja. Kye bakola tujja kututuula nga tiimu ne tusalawo engeri gye turespondinga oba engeri gye twanukula ekikola kye baba bakoze. Emirundi mingi poliisi evudde n'egamba mukola ebikolwa byammwe kati musaba olukusa. Naye tukimanyi mu mateeka bagamba nti nga politika opate mulina olukusa okukola kino kye mwagala. Singa kivayo bwe kityo mwadde mufuna olukusa olwedde okuva okussa mu ngeri poliisi kitutegeezaako. Nsanyusizza nga munnamawulire ombuuziza ekibuuzo ate gwe kennyini n'okiddamu. Mbuuzizza nti osoose kuntegeeza nti poliisi mu mateeka tetulina gisaba lukusa. So kituufu amateeka togata butakukyamu tetulina basaba lukusa kubanga guno mukolo gwa kibiina tubeeranga ne zi press conferences buli wiiki era eno ebadde egenda kufaanana nga press conference. Ekyenjawulo nti ng'oggyeko bammemba b'ekibiina tulina abagenyi ab'enjawulo nga bwe twategeezezza omuli ba ambassadors n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo bwe tubadde twayise. So umukolo gwa kibiina gwa munda tetwetaaga lukusa kuva eri muntu yenna. Mwebale nnyo mwebale ddala abasebo ne banyabo. Thank you very much ladies and gentlemen and see you tomorrow 11 a.m. at Kabule. People power. Our power. Our power. People power. NUP everywhere. NUP. Alright, abutereevu abalungi ababadde ku Sama Uganda Media embeera bwetyo bwebadde nga president tuwa briefly ku ekyapeninza olwaleero naki ate ekigenda okubeerawo olunaku olw'enkya. So baganda bange basebo ne banyabo embeera bwetyo bwebadde omulungi abadde nange ku Sama Uganda nenyongera okubategeeza bannange abantu ba Abu Dhabi ennaku z'omwezi nga 3 Chairman Nyanzi ne timu ya Konga yonna bagenda kubeera ennaku z'omwezi nga 2 nga 3 bagenda kubeera Dubai bagenda kubeerawo ne Okay, abutereevu abali ku Sama Uganda Media tubaniriza natere sorry munsonyiwe moko mbuseemoko katono nnyo so munsonyiwe moko katono nnyo abalungi abali mu kuba nga mutulaba. Okay, embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula wano ku Kavule ku kitebe kya National Unity Platform ekipya ekitadde kirina okugulwawo olwaleero. Mbadde nkutegeeza emabegaawo nti bakyali mu kuba ate nga bayungula abawanvu n'abampi nga boolaba bakyali mu kubanga bayungula abawanvu
n'abampi. So tukuweereza butereevu embeera nga bweri mu kubanga ate etambula gwe muganda wange andaba nga bwe nkugambye amagye geebunguludde buli wamu amagye geebunguludde buli wamu ekitebe kyennyini kyekisoose okubanga kiteebwako emisanvu gwe muganda wange ali mu kubanga ompuliriza mbasaba bw'otuuka sharinga busharinze vidiyo omuntu asubule okubanga ate amanya ki ekigenda mu maaso. So embeera bwetyo bwekyali nti buliwo okuba amaaso poliisi n'amagye n'ab'ebitongole ebyenjawulo basazeeko dda okubanga ate tewali kigenda mu maaso nga bw'olaba amagaala gonna gaggaddwa n'awantu awalala wonna tewali kikirizibwa kugenda mu maaso abudde buno awo olaba awo kyekitebe ekya national platform kyadde kirina okugula olunaku olwaleero naye bwe bityo bwe biri mu kuba nga bigenda mu maaso katulabe ate embeera nga bwegenda okuba nga ate etambula gwe muganda wange ndaba. Butereevu gwe akyekuumidde ku mukutu ogwa Sama Uganda Media Facebook page kwa tulimu